Emirundi mingi ekitongole kya poliisi mu ggwanga kize kino okukolwayo ebitongole ebyenjawulo ng'ekimu ku ebikyasinze okuba nga byenyigirwamu obuli bw'enguzi mu ggwanga erya Uganda, naye nga mu kino ekya poliisi basinga kunokola ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ebidduka mu ggwanga naddala mu kibuga Kampala. Balonzeeyo oluguudo lwa Kampala Salama nti lwongedde okuba nga luliko ababbi abaava mu kukola omulimu gw'eggwanga nga kakati bafuuka banyuunyuusi. Poliisi erabudde tegenda kuttira muntu yenna kulisa omusirikale waayo agenda okuzuulwa nga gy'enguzi oba akasente konna ku muntu wa bulijjo kubanga bakoye okulabika ng'erinnya lyabwe lyonoonebwa abantu ba Ssekinomu. Ekitongole kya poliisi mu ggwanga ekiriwo okukwasisa amateeka n'okukuuma abantu n'ebyabwe kitegeezezza nti kigenda okukangavvula omuserikale waakyo ow'amayinja 3 eyanywedde omwenge n'agangayira ne yeekula obusolosolo mu kyambalo kyabwe. Bino byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Commissioner of Police Fred Enanga nti Masinde yassa Okothi yatyobodde poliisi. The officer charged is Assistant Superintendent of Police Masinde Yassa Okot, the Regional ICT Maintenance Officer. He's been charged with discreditable conduct which is punishable with dismissal once convicted. The disciplinary court proceedings are going on at our regional police headquarters, that is in Busoga East. Enanga agamba nti n'abaserikale abasinziira ku luguudo lw'e Busabala ne bali enguzi nabo bakukolwako ng'abantu ba bulijjo babalonkomya enfunda eziwera. Abaserikale abanaasangibwa mu mbeera ey'okuba nti bakulembeza enguzi n'okusolooza ssente mu bannannyini mmotoka n'abo abaddayo bajja kufuna engeri gye babateegamu ne ssente ennambe awamu ne burikooda bukalimagezi basobole okukwata abaserikale abavumirira empeereza yaffe ng'ekitongole. Ebibaluwa ebitiisatiisa poliisi egamba nti abakikola balina okukikomya era yo emakindi gye bisinze nga balabudde abantu 13 okuli n'omuloodi wa Kampala Erias Lukwago. It would be good for them to record statements and try to explain to us whether they have an idea on why they are singled out amongst the 400 lawmakers. Why is it that these 12, together with the Lord Mayor and so on, probably it would help give us an insight on as to whether they are aware of these threats. Sometimes the perpetrators of these anonymous letters, their purpose is, like I indicated, a smear campaign. So for them, the threats of violence and also seeing a politician coming and showing fear and intimidated. Bannayuganda 7 bakwatiddwa nga babadde beenyigira mu bubbi bw'emmotoka nga bakola ekibiina ky'ababbi. We managed to arrest them while they were in they had driven the vehicle to Buyaga at the home of one called Mwanje. Mwanje Lamek is a 44-year-old traditional doctor, a resident of Buyala, and that is where they would dismantle these stolen vehicles and sell them as spares. Ate ye omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesgire ategeezezza nti abadde akuumira abaana mu busibe akwatiddwa. Naye twasanze bamusibidde mu kisenge ekikye nga kikola ng'ekkomera ali olw'ekikolwa ekikyamu kye yakola. So mu ngeri y'emu naye aliko abo abayisibwa obubi ate mu ngeri y'emu twamuguddeko omusango gw'okuba nti yatuusa obulisa maanyi ku mukyalo oli. Okunoonyereza ko kutandise era nga kye tulindiridde kuba nti tufuna statement okuva mu bazadde bano okukakasa bino ebyogero oba abaana bano babaddeyo nga bakimanyikiddwa. N'omuddusi Joshua Chiptegei eyamenye likodi mu ggwanga erya Bufalansa mu misinde gya kilomita 5 egyabadde mu kibuga Monaco, poliisi emusiimye mu ngeri ey'enjawulo. So ekitongole kya poliisi kivuddeyo okumuwaana n'okumuyozaayoza n'okumwebaza okuteeka poliisi ku mwanjo kuba kati buli omu ali eyo ayogera ku Inspector Cheptegei. Bya Owara Gabriel, Sorot TV, Omwenyi.